أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الله تمويبازا جل جلاله ويكابوتك سرزا أبوتك سرزا ولكده. Allah tumwebaza jalla jalaluhu atukuuma ekiro n'emisana n'atuwonya buli kyonna ekyali tukosezza nekisanyalaza eddiini yaffe, obulamu bwaffe, ebyenfuna yaffe, amaka gaffe, ne tusobola okuwangaala aminiina mutmainniina nga tuli mirembe abatebenkedde. So abatalina mbeera efaanana gye twogedde, wallahi tebalina mirembe, tebatebenkedde, si mu bizinensi zaabwe, si mu bulamu bwabwe, si mu maka gaabwe, si mu famire zaabwe. Allah akibammegwa akikuwadde, teweebazizza ate bali bakaliko, ate bandyebaza embeera gye balimu nga ya bugubi, ate gwali obulungi n'oteebaza. Lwaki? Omuntu Allah yamukola nga yewuyo yoyo yeetaaga kujjukiza buli kaseera, yeerabira buli kaseera alina kujjukizibwa. Omuntu kyekyo alina kujjukizibwa. Era yagamba wazakir, tolekaayo kujjukiza. Inna dhikra tanfau lmuminin. Abalimu empeka emera bwe bajjukizibwa baganyulwa. Ekitegeeza nti ataliimu mulamwa ne bw'omujjukiza talina kyafunamu. Wadhakir in nafaati dhikra, fadhakir in nafaati dhikra. Gwe buulirira. Ekituufu kiri nti waliwo abajja okuganyulwa mu byonooba oyogera. Kyova olaba ddiinu nasiha, eddiini yaffe buli kadde buli muntu kubeera nga abbira ku munne ekirungi n'amubuulirira bw'okola kino na kino. Agafudde ku taaba. Mwenna mumanyi taaba? Omanyi ffe batuleetera. Mu bye batuleetera tetubiinaako bujulizi bwa ssimba. Ne bagamba seeka kano kabagambe. Omanyi challenges, ebizibu n'okusoomoozebwa kutuusa abantu ku kuvumbula n'okuzuukusa obwongo obubadde bwebase. Olwaleero ebizibu abantu bye balimu, waliwo abazuukusa obwongo mu areas za njawulo, mu mpuuyi ez'enjawulo. Oli ekizibu kye tulimu olwaleero waliwo akiyizeemu, waliwo atalina kyayize, waliwo atakula omutwe alabe. Tuyitawo tutya, tudda tutya mu mbeera ennungi. Wakati mu bavumbuzi abakyatuweereza bye bavumbudde,
kwebyo ebikwatagana n'emirembe egituweddeko mu nsi yaffe ekirwadde nga kikyatutigomya kitubuzizza embiibya kizinyizza omwana wa Adamu endubaale kikyatuzinya oluguye tusala entotto tulabe tukitula tutya ku nfeete nga nakyo bwe kyefungiza buli kanaku okubeera nti kiweza kitya omuwendo gw'abantu ogw'essalira bwe kirina okubeera nti kigujja ku mwana w'omuntu ku mwaliro gw'ensi eno omwana w'omuntu aveeko kitufuukedde ekyonga kitufuukedde akayinja mu ngatto baganda baffe bangi bali ku ndiri baganda baffe bangi bayingidde ettaka baganda baffe bangi embeera gye balimu tewoomya nakabululu wakati nga abaddugavu bwe bakya wuwutanya emitwe ku kino nakiri yenfunidde nagano onoogagezaako bw'onooba oyagadde sinakindi bw'onooba otuuse ku buzibu oba omuntu wo lwaki abantu baweddemu essuubi erigenda mu malwaliro era ensonga lwaki owulira ennaku zino bakugamba nti obulwadde abafa bakendedde ekirabika nti kyandibanga kivudde nti ekituufu kiri nti bw'obulwadde bukyatta naye abagenda mu malwaliro be bakendedde olw'abantu okujja obwesigwa mu malwaliro ge bateekwa okujjanjabira olw'ebigambo ebyogerebwa ku bikwatagana n'amalwaliro oba oliawo nga bituufu oba si bituufu awo wala nti omulwadde olutuuka mu ddwaliro ng'okayina ekisooka bakuwamba saaniyan sente zirina okujjanjaba buwanana thalithan ne bw'oba ofudde mayiti okugiwa bannyiniyo kunyoola bijja kati omuntu kyavaaga nti nti kama mbaya kanvumiriye bwe luntwalira waka abaana bange basigaze kibanaba basigazaawo naye okugenda ate nfe bate bajje balona ekyapa kati abantu batidde okugenda mu malwaliro olw'ebyo ebyogerwa ku malwaliro oba bituufu oba si bituufu nze naawe obiwulira abamu bagamba byali bibatuuseeko abalala tuwulira ngalabi ya Nyanzi tuwulira biwulire ababikombyeko be bagamba ku bannaabwe nti n'emirambo batunda mitunde okugukuwa ate bagitunda busanga kakati ne kiviirako abantu okwekalakaasa mu ngeri y'emirembe obutaddayo genda ku malwaliro bw'obulwadde tebunnasala ku sipiidi wabula abantu be basaze ku sipiidi egenda mu malwaliro olw'ebigambo ebiriyo eby'entiisa basazeewo okufiira mu maka gaabwe basigaze ebibanja so ng'ate n'amalwaliro oyinza okugaddiramu oluusi naye nga pasenteegi nnafu nti omuntu asalawo n'abeera ewaka omwana wattu n'atota bagenda okulabanga ku ddyo ne ku kkono tewali kyakukola okujjako okukola ki okugenda mu ddwaliro naye ng'amaze okukola ki okubereesera amaanyi gamuwedde era olumutuusa mu ddwaliro nga takyakwatikako ekituufu kiri nti bw'osalawo omutwe adde mu kyalo ajja kusaasaanya naye nga ye omusawo alabye nti omuntu ayidde olw'okuba abadde aluddeyo eri amalayo ebbanga ttono n'afa nti tetwabagambye nti olumutwala mu ddwaliro afiirawo baleese kiyidde kati abasawo bo bakoleki wakati mu kubigattagatta n'omwana w'omuntu kyava agamba nti katuyiye abali ewaka abatidde okugenda mu ddwaliro bagezeseeko ku bino tubadde tukyali kugwenjaga ng'abantu bagigezesezzaako nebayamba giwafu butuso waataaba
ono ye n'atugamba nti bannange bino bibadde kunze ne ku bannange bagamba nti asiika obulamu tassa mukono bw'ossa omukono busiridde n'aganaafa bagasalira essubi owulidde yadde onoofa naye amabidde ganaafa tekikugaana gasalira ssubi ate bw'ogayaala ng'osiika obulamu tobwogayaala busiridde kati wakati mu ngero ez'ekika ekyo kwe tugenda okuleeta bino tugeze ku bino batugambye ate nange bane temumpita dokita wabula nange okufaananganako ne nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bamugamba ng'akantu nga kabuvunaanyizibwa mu busiraamu ne bwe kaba kaalibadde kake naye n'agamba nti wama huwa ala alghaibi bidhaninin Muhammad sallallahu alaihi wasallam talina kalungi yadde mwe kabadde nga temukategeera kayinza kusirikira bw'alaba nga kamugasa automatically kaba kajja bagasa. Tusaba Allah tuganyule mu bitugambibwa naddala ng'ate bya butonde bya layisi sitole z'ataaba wano muzimanyi omuganda ajjanjabisa obusagwa taaba omusota gukulumye taaba ndowooza balina ku myaka emikulu bakimanyi era amaka g'omuganda tegaavangako taaba lwaki kiwanuuzibwa nti awali taaba tewayingira musota omusota mwenna mumanyi obuzibu bwako n'omuntu kakati nabano bwe bagenza okukola risaaki yaabwe ng'abaddugavu ne bagamba nabuno obusagwa nabwo buki omusota kyegukola nga gulumya omuntu kyegukola ku muntu nabuno bwennyini kyebukola ku muntu ekitegeeza waliwo enkwatagana wakati w'obusagwa obusagwa butuuka ku kigendererwa kyekimu korona kyakola ki katulina kulwanyisa okugyayo byokulwanyisa amajambiya emiggo obusaale amafumu okulwanyisa omuntu yenna agezaako okutujja ku lubaati lw'ensi ng'atuyigganya in all ways ekyokulwanyisa tekiba kimu omusajja omutuufu bwe bamugamba nti beera n'omuggo agula n'ejjambiya n'agira neki n'effumu sinakindi n'akasaale byonna kulwanyisa mulabe yenna bw'aba afaananye kati noono bw'agamba nti nakino ekikolo mukyongereko mu byokulwanyisa bye tulina okuba nabyo tokigayaalirira taaba azze akozesebwa wano mu Buganda mu kunywa okwokunywa ennywa ey'omukka n'ennywa eyaki in terms of liquid state and in terms of gaseous state ng'enjaga enywebwa nga omululuuza naye abavubuka ne baginywanga taaba simanyi lwaki bakola mangu overlap ne bava ku kino ekitugasa ekyokunywa ng'amazzi ne bagenda okukinywa ng'omukka nekituleetera okutya ekintu ekyo wadde nga mu stages nezisooka ngaokinywedde nga mazzi si kyabulabe ate mwe ne mugenda ku kyaki anti omwana w'omuntu n'okuvumbula ebyo n'amuggyawo kati onaagamba bw'ati seekana kano katuuseeyo ekyokulwanyisa tetuba na kimu omulabe bw'aba w'amaanyi funa ebikoola byataaba obibugumyeko katono ng'abugumya oluwombo olulagala lw'oluwombo mulumanyi balubugumyako katono kuwotosaako katono ku kaliro oba kitegedde nze kyenzudde mu kyo nti okuwotosaako kuno kulina omugaso ogutta obuwuka obuli ku kikoola ogenda kukozesa
ebikola ebyo in most cases tebiba biyonjo nnyo kati kiyiseeko ku kaliro bwe bakugamba nti kalirira ali baati bakugambye okufumba bwe kimala okuwotoka akaliro kali nekifaanagana olulagala olusibwamu oluwombo kikamulire ku jjiiko ofune omulwadde waffe oli bw'aba muto otonyezeemu amatondo 1-2 bw'aba mukulu toyitiriza oba ataaba si wa muzannyo naye bw'aba nga mukulu tonyezaamu matondo wakati wa 2 na 3 4 nga gali ku jjiiko okuli ogenda otonyeza mu nnyindo akugambye bino wammanga birimbe ojja kulaba kaki kyagenda okufubutuka mu mulwadde naawe weewuunye n'agamba nti tekisoboka kukolerwa nnaku 2 ng'omulwadde abadde ku ndiri tannaba kutambula saba Allah abavumbuzi bagira ki bavumbula omwana w'omuntu adduse mu ddwaliro ali waka taaba oyo okuva edda bamuzeeyi baffe bazze bamukozesa naye ekizibu eddagala ery'ekinnansi kiririna kambwe nnyo lisobola okukola obukambwe ate ku mubiri nga teffe twalyagadde ki lirina gas oba acid mungi nnyo eyeetaaga abasayansi okumukola ki nga bwolaba nti amasannyalaze bwe gava eri ebujagaali gajja mangi nnyo weetaagawo transformer gakole ki gakendeere ku maanyi ate ne weetaagawo ne meter box gakendeere ku maanyi osobole okufuna amaanyi aganaalaba TV aganaafumba emmere all in all twebaza Katonda awadde abantu baffe ababulijjo amagezi ne batagatuulira ng'ab'ekinnansi bwe bakola omuntu w'ekinnansi okuva edda abadde amanye eddagala naye nga talagirira muntu kikolo asirika nalyo ne bwe kuba kufaafa nalyo kati wano waliwo omusajja ng'alina embumbwa y'ekigalanga nti yafa teyalina mwana nti ne mu baana be talina gwegireki twalina omukyala sengaffe ng'ali mukyalo eyo nga kye bayita ettalo era ne mu kumuziika ekyo kye baamwogerako nti mu by'ettalo abadde muki naye tusaaliddwa situmanyi gwatulekedde ekituufu kiri nti talina gwe yaleka kale Allah awagwayagadde kyaba ayagadde nga ye ate mu bubi bwakyo oli n'akikola ki fikyovulaba mu busiraamu ekintu ky'omanyi tokisirikira tekikugasa kusirikira wakisoma tokisirikidde kiyigiriza abalala omanyi okusiika capati ku kyalo omanyi okusiba emmere mu kakutiya bamaama abwe bayigirizanga abaana baabwe abawala emirimu nga bakyali bato kuba abakimanyi enkya be baki be bamaama bataata ne bayigiriza abalenzi okukomaga n'ebigenderako bamanyi enkya be baki naye bwe baatuukanga ku ddagala ne bakona to the extent oli yafanga n'ekirabo kye Katonda kye yamuwa gwokimanyi nti waliyo abantu Allah be yawanga balina emitwe naye nga kyaloose enkya kye kijja okuba bwe kiri masala waliwo omulwadde ku kyalo omusajja omukulu n'aloota nti eddagala erigenda okuwonya oyo kuyenga malagala ng'otaddemu ekifumufumu ajja kuba ateredde era n'agenda anoga amalagala n'anoga ekifumufumu n'anoga naki era n'abimuwa ate n'awona ng'akijje mu kirooto mumanyi nti gyebiri ebyo oli n'aloota ekintu fiilan n'aloota nti omusajja ono ayina kye yankoze
eddagala yalisimbye wansi w'oluggi lwaki lw'edduuka ng'akirabira mu kirooto. Ne bukeera enkya n'ajja atakulawo wennyini era n'ajjawo eddagala lyo. Era n'akubuulira nti nakulabye mu kirooto ng'okola ekintu gundi ne gundi kiikino gwe wakitaddewo. Mwali mubiwuliddeko abalina ku myaka emiwanvu. Ng'egyo emitwe gye ne mbamu nagino egyaguma egiringa ebyuma. Taloota ate ne kyaloose tekibangayo. Oba okutegedde? Kati Allah ayisiza message ze mu birooto. Ekigambo birooto, abamanyi ebirooto, abashaikha si buli muntu nti aba amanyi ebirooto. Kyova olaba nga Nabbi Yusufu alayhi salaamu ate mu bannabbi bonna Allah gwe yayigiriza tebayita ebirooto. Nga taloota kintu okuggyako nga bakikububu yakiroose bwe kijja okuba. Ne bannabbi bonna baalootanga ebintu naye ate ono yes specialization ye yali birooto. Era n'akakasa nti ekyo Allah mimma allamani ta'wil al-ahadith nti mu kirooto. Kyobulaba kabaka bwe yaloota ku mulembe gwa Yusufu aloose ente ensikapa zirya ente enjimu. N'ayita abantu bonna n'abagamba nti njagala abanambulira ekirooto eky'entiisa kye naloose, wallahi ensi yonna yalemwa. Ne mubaamu omusajja yali mu kkomera eyalootera mu kkomera. Yusufu n'amubuulira ekirooto kye bw'onoova mu kkomera ojja genda okole bwoti ne bwoti ne bwoti ng'asinzira ku kye baloose gye sijja kudda. Omusajja yali mu kabaka be yayita n'amugamba nti Ssaabasajja ogundegunde ekirooto kirabika kiremye naye ntuma. Nina omusajja ali mu kkomera yasibirwa bwereere taloota yezimula tavunula birooto akola ki? Yusufu agenda agenda omuleete obwakabaka bukyankalanye gwokuloota wagwe kabaka n'oloota ente enkovu 7 zikavula ente enjimu. Gwe tulaba bulabi nti ababadde abaavu be bagenda okutta abagagga batwala ebifo. Simplest message. Kati kabaka tayinza kutereera ng'ekyo kiri ku muddiiro. Ayina mundabe eya bulijjo ate bano abawuzi b'omunyama abakiryamu balaba kabaka yeeraliikiridde bamugamba bugaye nti di eyo sayitwani. Kabaka aganze ku lwange nga nze kabaka oyo si sayitwani wateeka okubaawo ekijja. Abantu bayinza okukugumya naye nga gwe kituufu okolanye. Kabaka kwe kugamba omusajja genda omundeetere. Olw'okuba nti Yusufu yali akyemanyi nti nze sinfunula birooto nderuka. Yamugamba nti genda Yusufu nti agaffe eno weetaagibwa mu lubiri. Nti kiki nti kabaka yaloose bubi. Aweddeko eddembe takyalina mirembe. Ndi ayagala akuŋŋaanyiza Obuganda bwonna bulemeddwa. Naye benzijukira bye watugamba nga tuli mu kkomera byonna byatuukiriranga bwe wabyogera ti nkunonya antumye ye kennyini special invitation nze nkutwala. Namugamba ndowooza naavaawo wano nti omanyi lwaki nasibwa ntya nti abakazi baali bagira dino ekkomera nalyesabira bwesabizi asijinu ahabbu ilayya. Saagala ate kuva mu kkomera ate nziremu bye nalimu. Genda omugambe sijja kujja. Okujjako ng'amaze okutuuza emiitingi ennene ey'abakyala nga n'oli eyamviirako okusibwa mu kkomera mwali ayatule mu kamwa ke nti nali simukwata wabula ye yali ankwata. Yusufu ng'adda ku ibaada ze yamanyira dde ekkomera likitalya naye bwe baba nga banonye ggwe. Kati kabaka yali iganaga nti abanga abakyala olowooza ayinza okulwawo okuyita mu miitingi.
abakyala mwe munsibyeko mwenna mbaagala nga n'omukyala oli tabuzeemu nti ye condition y'omusajja okuva mu kkomera atugambye ekintu yakimanyi ye era mweteefu kitubuulira naye nti Katikkiro Peter Mayiga n'aga nti abakyala mwenna mwetaagibwa enjambu lubiri ebyokulya n'okunywa entambula yammwe yakubaddizibwa besikale ng'ate ne ono Fatuma Nakano agitakoze eki ebirango biyitingana miitingi y'abakyala abaana nti otyo ekiri mu Buganda mukiwulira ntukiwulira. Waliwo omusajja ayagala okuvvuunulira Kabaka ekirooto ekyali mu Buganda ayemedde mu kkomera okuvayo ayina terms and conditions. Number 1, abakyala mwenna mulina okukuŋŋaana. Number 2, omukyala yamuviirako genda mu kkomera nti yali amukwata ateekwa okubaawo atubuulira amazima kyali kitya. Olowooza maama abaana tazze eyasibya Yusufu mu kkomera si gwe mutwe omukulu ku mukolo. Kabaka obwakabaka bugenda kyabazinga ekisegese ekitali bwansolo. N'abakyala bonna beesunga okuwulira munnaabwe yasibya munnaabwe bwawo obujulizi. Ate Kabaka tasaagirwako olina okwogera obujulizi nga hakkan. Miitingi bw'etuula abakyala b'Obuganda bonna bateredde Mengo. Kabaka ayagala kuwulira kirooto kiyime kiremedde mu ddiiro omukyala gw'ensonga. Fatuma nti gwali kutya ow'omukkomera yali akukwata oba gwali omukwata? Fatuma tasituse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'agamba al-ana hasal haqqu, olwaleero njagala saagala nnyina okwogera amazima. Ana rawattu an nafsi, nze nali mukwata. Obuganda obugalo Kabaka obwakabaka bugenda kutereera. Bwe butereera ekintu kikyatambula tukyalya. Yogera amazima. Omukyala aga nti soogerangako ku mazima ku nsonga ya musajja oyo. Naye tunuulira omukazi okumanya abakazi batemu. Omusajja ali mu kkomera asimbuddeyo emyaka ku lw'obulimba naye bw'amanyi. Tekiba kirooto Yusufu yali afiira mu kkomera. Tekiba kuba kirooto singa kyali kirooto kya RDC. Yali afiira mu kkomera aye naye ng'avumiriza nti oba nfiirayo kanfiireyo. Naye nga Yusufu alina ebyokukola. Alina emirimu Allah gy'ayagala omukozesa. N'ayitira laba gye yayita mu kirooto ng'ate aloose Ssaabasajja asobola okuwa oda. Ate asobola okuwa Yusufu ekifo kyonna kyayagala nga tewali akoze eki gweyebuuzizaako. Niraba maama ono bwe yasirikira ekyama. Abakazi abo olaba basirikira ekyama. Aba n'omwana gwe yazaala ebbali n'omulabirira omwana n'azaala n'okuzzukuza n'azzukuza naye wallahi al-ana hasal haqqu. N'akubuulira nga ddala mu butuufu ayogera ku lumbe lwo nga baabya olumbe. N'abaga nti bassebo ne bannyabo nammwe ensi mugimanyi nti al-ana hasal haqqu, kandi waliwo kanjogera amazima Kamada saamuzaala mu muganda wammwe naye nga ne yunivasite yazimala n'abazzukulu bonna babadde bakulidde ku ssente zo ku mmereyo. Maama temukisobola. Allah nga yabawa akantu ako munnammwe wuuno. Ali mu kkomera omusajja wa Allah omulongoofu ne Allah nga kimusaza busaza ntotto okugjayo omusajja oli. Naye bamaama abo wallahi billahi tallahi azaala omwana ng'amumanyi nti wa neiba.
naye n'omutuuma amannya ng'akimanyi, n'ayonka ng'akimanyi, n'atandika nasale ng'akimanyi, n'agenda mu secondary ng'akimanyi, n'agenda wa ng'akimanyi. Kati haji afudde, haji bamala okufa kwabya olumbe. N'abagamba bannange munansonyiwa nammwe muli bantu nga nze. Tukusonyiwa ku kintu kya myaka 4. Musirikira ekyama maama Mungu yabakola. Musa mwasamwa naye ekyo Allah yakibawa mwakifulira keese ngumunge y'omufu. Bw'amala okuteekebwamu temwagala kuddayo mutunulako. Naye bw'omala okufuna omwana atali wawaka toyagala kuddayo kukisumulula. Kyova weekaabyamu buno obuziga bw'obukaba n'ogabannange munsonyiwe. Kasi omukazi atandika okkaaba obuziga bw'ekikaba omanye amaanyi gaabwe gali mu maziga. Agaffe gali mu ngumi, agaabwe gali mu maziga. Nti yogera amazima naffe tuli bantu nga gwe tebiganaga nti al-ana hashasa al-haqq nga kulumbe kwayogerera haji yafwadda yaweerera omwana ate ekyo wano mu Uganda kiri very rampant. Basudde yakugamba gwakyayi naani nnyoko ng'akyaliwo kiweebalira gye baakuzaala nga maama we akyaliwo obudde bwonna ogenda awalala obeera waawakaawo nga nyoka amaze okufwa. Maama wo bw'afa ng'ogamba alhamdulillahi rabbil alamin kati ndi wansi enene ddala. Naye bw'aba tannafa abo Allah yagamba nti inna kaidahunna azimu. Bayina obukodyo bunene nnyo. Ekigambo azimu linnya lya Allah naye yali eyambisa ku nkwe z'abakazi n'agamba nti abo munkwe azimun. Enkwe zaabwe ziri mu linnya lyange al-azim ti inna kaidahunna azim. Okumanya abakazi abo bazito nnyo basinga ne Saitwani munkwe kubanga Allah yali ayogera ku Saitwani yagamba nti Saitwani inna kaida ash-shaytan kana dha'ifa. Nti enkwe za sitaani temuli. Bwe yatuuka ku z'abakazi okumanya basenga ne Saitwani yagamba ate z'abakazi azim. Kiri musajja asobola zibuuka. Saakugambye nti batawaaza mazzi mu bbaafu ne bakamulamu n'obutunda. Asitama mu bbaafu ng'amaze okunkumula n'agitawaazaamu n'akamuliramu akatunda ng'akimanyi nti okomawo olakasidde oyagala nnyo obutunda. Wallahi n'agikuwa n'oginywa oyo si azimu. Oyo si azimu. Nawe akajiiko ku biwe ono gwe mumanyi ffenna gwe tumanyi ate yeetaaga sireeta B small B capital B n'agenda ku capital B n'asenako akajiiko nga baakamugambye n'akateeka mu binyoobwa. Siruganda abo Allah yabamanyi yakubuulira ala ya'lam man khalaqa. Eyabatonda bwakubuulira ate oyagala yaani bw'ova ku bibye ng'ogenda kuwangata. Naddira omusaayi gwe ogwa buli mwezi n'akuyengera mu nva n'onywa inna kaidahunna azim. Leero olaba ekisajja kyonna nga kiringa ninankani kisogasoga kyaggwamu. Maama kyekiri oba nedda? Omusajja n'atuuka okuyita mukazi we bebi naye nga akimanyi nti bebi kitegeeza ani?
obwongo babunyodde nyodde olinga buli musepulingi. Allahu akbar. Amaanyi g'abakyala gali mu ddogo, agamwe gali mu bikonde. N'alyoka akufufunyaza naawe n'ogaa nti olwo nno mutabani wange bamulikamu kasalakkubo ajula kufukamira waka. Allah yakola ebitonde n'agamba ate mu Qur'ani abakyala okujjako abakkiriza aboogerako mu ngeri ya njawulo. Ate ne mu hadisi mugijjukira yatugaa nti nabbi agambye nambudde omuliro n'ensanga ng'ekiri eyo abakazi kyodoodo bayitirivu kyejjobyo. Gw'omukazi asitama mu bbaafu n'okamulira bbaawo n'akomawo n'aka Allahu akbar ng'amaze okunywa ennabisiyo bakuwejja naaki eyo entabulemu ennabisi ng'ate gwowa yetaasa w'abaana bo mbwolwo otereeza. Sajja ono atagalagala njagala mmutereeza ku byonna bitereeza mulimu awo ekitereeza lwaki omusomera Qur'ani. Inna kaidahunna azim. Bayina enkwe nnene. Allah yaligambye nti bayina enkwe n'ateekako azim ate ku shaytan n'ateekako daif. Nakisomesa bwe nti ne wabaawo omuntu yakiwa omusajja yali Muwarabu. Omuwarabu ne bakimuvunulira naye namumanya nti naye Muwarabu wakumanya Luwarabu naye tamanyi ddiini. Allah ayogera ate naawe n'oyogera kuba abambi Abawarabu bayina gye baagalamu abakazi omanye okwagala ko kuyinza okukulemesa amazima. Yali Muwarabu naye nga tamanyi ddiini. Kati nze bw'obeera Muwarabu nga tomanyi eddiini Obuwarabu bwo tebunkwatako kuba mulimu ne batabati yada abirahabi watabba. Abirahabi teyali Muganda yali musuku wa Nnabi. Allah ayogedde ate baba Abawarabu bawasa omukazi omu omufirika wasaavanyi tayinza kuwakana azimu oli. Oba kitegedde? N'olwekyo yatugamba mu aya ennyingi nti bakazi bammwe ebya Allah tebikondagana naga mu bakyala bammwe be muwasizza abaana abo n'abaana be mubazaddemu aduwallakum nga tonnanoonya ono adu yagenda okuba oluggi kumugulira amajambiya na busaale omulabe wo nambeemu mukazi wo na mwana wo. Kati tukole tutya? Fahdharuhum, muzuukuke mwebegendereze. Wano inaduyi omwana naga tuyita nabo tulya nabo tubamanyi ate tusobola kubagamba abo ye Allah bamanyi nga baaduuyiwo nga tonnatunulira abayebweru agambye baana na bakazi bammwe. Kakati tukoze tutya nga tetubaagala? Fahdharuhum, awo mukigattewo nga mukozesa obukodyo nammwe bw'oba oli mwakayi n'oyita omukazi bebi n'atanyiiga naye n'ayitaba bebi ng'omanya nti kakkiriza omuyita bebi ono mubbi kubanga bebi akimanyi naye kati yafudde bebi nti bebi akutwala akuse. Fahdharuhum, mubegendereze, temubayita babebi, muyite gundi mama gundi ategere nti ono antegeera nekokka wansi nogani bebi switi ki Allah agaye nti mwegendereza ate gwe muyita abaddugamu. Allah agaye nti omulabe wo omusota gw'osula nagwo mu nju baana na mukazi. Fahdharuhum, beera n'ebyokwerinda. Wahdhu hidhrakum, ebyokulwanyisa byammwe mube nabyo.
mube n'ebyokulwanyisa byammwe ajjako ab'obuzigaziga naye nga bwa bulimba fahdharuhum mukwate ebyokulwanyisa eby'abantu bano kasa twaga ebyokulwanyisa twabisudde omulabe n'agandika mbanywesa omusolo mu ndabe oyo si mulabewo okusitama mu butunda n'abukuwa ng'amaze obutawazaamu akyali bebi ddala kuba kyakoze kyaba bebi bujulizi nawe obuwadde nti kyakoze kyaba bebi okuddira bba gwe bagamba nti okkiriza ebintu tubirye nogaa tubirye ngende mubirye naye nja kukimukola omwana omuwala afumbirwa omusajja omukadde badde bamugamba mwana muwala nga walaba ofumbirwa ekkadde yabagamba ati aljawaabu ndi musiriwalire muli ekyo nze ndaba si kikulu nti ye yagamba ati ngenda kunoba ngenda kukolaki ono awasa anaamulabirira ng'akaddiye oli enniya gy'awa munnaage ndi musiriwale nze ngenda kunoba nveeyo nyina byennona munne naaga nti eyajja n'akaveera otekootya loole daba obukodyo olina kaidahunna azimu eddenzi liri mu kulaajana ndi yajja nakaveera kati loole yeesimbye atikka agenda atuukiriza ddaliirwa eri ndi ngenda kunoba nveeyo ne puso simanya mubiwulira naye temusobola bigatta kati nze kankubibiremu emisumaali nkukolera akasolyote abategeere oba okutegedde jo mwama nnyumiza nze sikyayagala mbaga mu bulamu bwange sikyajagala tebe yange nibwobanga omusazi wo kuginkolera sikyayagala mbaga akakuwasa empasa mutawadia olumala eswala nga tudda wali mu nsonda omwana mulenzi tusaala naye wano akukuse n'embaga okumala emyaka musajja wattu n'awammanta kino nakino nakino embaga bwetuuka nga seeka njagala mmotoka mwe emmotoka weeri nga bessa mu ddi ne bagenda Butambala mama bwe kyabadde mwana mulenzi nga imaamu bakwata wano nga bakwata ebyambalo byabwe nga bagenda Butambala kuwasa jjukira nti bakugamba nti Butambala teva mute wa Mustapha bw'olumuwasa omanya owasiza mbaki lwali luyimba lwadda mama waluwulirako ti Butambala teva mute wa Mustapha ogendayo omanyiyo luyimba lwali ku mulembe gwa Gwamini nga bissa mu ddini kati ejjo ombuuza omuvubuka nga sikyakulaba maama alina ettooke lye ligenda kwengera aga nti omwana ono yakawasa omuvubuka omuto gwe ngenda okuwa ettooke lino naye sikyamulaba alyagaddiwa mu muvubuka yakawasa yawezeza omwezi tanaweza mwezi nga bamugamba mamba wategedde ti omukazi yanobye tanawa kuweza na mwezi yanobye nti omukazi munnange olwatuuka mu nnyumba ndowooza n'agigaya nga bumanya omuvubuka musomesa yeeyi ate bya covid biyingidde mu covid omukazi ali ayagala kulya nnyama bukuratan wa aswira takimanyangako nti tuli mu covid kaakati ndowooza ennyama bw'ataagirabye nga ate waawe ndowooza gy'abadde alya kyembuusabuusa nga bw'afuluma ebweru okkuba essimu ono omusajja wattu omuwalimu wange yawasizza awulira bukule ku kifuyi ate nno essimu agikubira ddala essaawa ezikola ki mpozi ali n'abaki ndowooza eno yabadde ajja kulaba bulabi nti bwe ngenda okufumbirwa wali watya bagobye mugoba oba yasanze agenze enju yalese agimuggulidde oyo si mubbi bakuwoowa batya n'otaweza mwezi
omwana mulenzi abonyebonye n'okuwasa bakadde be ne basonda busente tebulabika omwana agenda kuleeta mwana munne nga nze nkata nkyanyumirwa embaga genda owasa alhamdulillah allah kuteremu baraka teyawezezza mwezi enju yalese nsigule n'atonda azzeeyo mu banne kuba bwe yabazeebaze wano azze n'akaveera naye loole teriiwo agenze gy'anaatikkira loole embo eri wafu onagaye nti baga nti eno wafu kaakati ne muzadde wange muga ndi kiki mbwe yakubyeyo essimu ewaabwe nga yatuuse kataliiyo tebannoonya ndi mulamu naye neekasituuse yabadde anoonya loole oyo yamuwonye abakugwa kwona alinawo akantu yalisanze loole etambudde waliwo kuno katono omuvubuka agweddawo agenda okutuuka ewaka nga enju yonna bagitisse alaba mipiira gya mmotoka mipiira gy'emmotoka gyalaba omusajja wattu yagoba emipiira gy'emmotoka ng'omulalo enkuba yali etonyetonyeko agenda okutuuka ku highway yalaba ng'embwa ebadde noonya omubbi bwetuuka ku highway nemugamba nti alabika yayinyidde wano abuuza enamba y'emmotoka etudde omukazi atisse agenze n'entebe azitutte azimu olwaleero abaana bawala ojja kumulaba nga busente bwobadde nabwo abututte agenze ogomu ali Dubai yayiseemu dda eno omukazi olwaliro omuwasa nga newaabwe bapanga ate bapanga ne bannyaabwe anti bonna bakazi ajja n'afumbirwako eno ewiiki n'afuna ez'ettikiti wano bamuwoowa wano ng'akimanyi nti olumala okumba amahale akuka n'amahale ng'olowooza oleeta muntu mpozi kwagenda okugulira ki etikiti ogenda okuva gy'ovudde ng'akukubira ndi omaani lwaki lyo tebamuleetera mu keesi nga bamuzze ndi omaani abazadde bamaze okudda ebibanja bawasize omwana waabwe katuluga oli omaani ogenze ekkolaki zakole omaani tazireeta nawaka wallahi alazimu omusajja haja nyumiza mukwano gwange mugagga ekyo tekinayitako myezi ebiri nangaseeka ensi efudde tekiki omusajja oli yawasa omukyala amuzaddemu abaana 7 kitegeeza obufumbo bubaddewo kakati omukyala gwe yawasa teyali musiraamu famire teyali yamaanyi egiyawasa n'abazimbira ennyumba mpya ntizotegeera sitetasi ebyenfuna musajja yonna nabaga nti nzija kwanjula tukolewo omukolo gwa mwana wamu omukolo ogwo saagenda omanyize siri nnyo wa mikolo wallahi nze nakugamba ompita ku mbaga oba onkaluubirizza wabula mbikira nziike oyo gwobadde ompita ku mbaga bwafa mpita kakati omwana muwala alabika tebakola mbaga olw'ebirye ne bakola embaga sinziggu mu nju yaabwe yabazadde ki omwana muwala yawandiisa ebbaluwa n'agiteeka ku buliri bw'omusajja omusajja yawasa omukyala omulala yageze taliiwo n'awandiika ebbaluwa n'agireka ku buliri bw'omusajja n'amuteerako n'amahale yamuwa kati mu kupaapaala akuba essimu eka mubazeeyi maama Jowe gyali ti maama Jowe taliyo naye totawaana kumunoonya yagenze South Africa kutunoonyeza kaliziki maama yagamba omusajja totawaana kumunoonya yayiseemu dda ali South Africa yagenze kutunoonyeza riziki wallahi alazimu omusajja ali mu mmotoka anvuga nagamba nagenda kunkuba ekigwo
yaga nti nazaala wange ŋŋambye sitawaana kunoonya muwala we ali South Africa yayiseemu dda naye golooza yakikolako olwo abazeeyi olwedde bakimanyiiko naye ng'abazimbidde enju mpya n'abaana asuddaawo naga kati abaana batandise okusoma sina kyabbakolera mmala kubategekera maama apulaaninga naki ne muwala we ayitemu adduke mu bufumbo agende South Africa abanoonyeza ekyokulya naye nga South Africa ayinayo baabawe gwage agenda kwetunda adduse mu bufumbo agenze abaana yasuddaawo n'agenda maama yeekobanye ne muwala we kuba omulembe gwazze gwakuyita efamire talimu bakola bweru yo tekyafuna banne eri bwe bamugamba nti onoozimba kwe omusajja ajja okukuleka awo weeyiiye kati nkole ntya nti sente za olinziriza oli eyasoose okugenda yawoona ali mu bufumbo oba okitegedde ne baluka ekintu kyabwe nekikwatayo omukazi n'akukubira essimu wallahi alazimu nga yayiseemu dda omusajja n'asigala awo omulaba ali ku bulaadi naye nga awali badde subhanallah akalaadi katambula naye asirise abirowooza takola ki amaze okuliisa kakiki ate akudduseeko kale nondiisa kakiki enagisi yongiridde enagisi ogindiisizza liquidi solidi yenna mbiridde n'ebyokweyoteza mbikoze eki ate omaze okunzija mu fyuza ate onziruseeko kale tubeere babiri mbeere wano kintu kyo nfugira wano nga naye akawunga abaana bagoyera amaze okufaafaaganya wenna olidde olufaafaagano ate akudduseeko akunyweseza omusulo akunyweseza empitambi enagisi yonna egiridderidde agane asadduse bindiisa ate kale at least kambirye naye nga wuuli ofugiraawo embwayo naye alese embwa tewali mmere abaana balese awo subhanallah maama waziika Sonko tewali yaziika kumwe wallahi waziika nasomesa ku bakazi naye mba sinnatunga omusajja si musiraamu yava ku ntebe gye yagwa nanjokya ssente mu lujjudde lw'abantu nandi ku bakazi era nenga nti omusajja oyo ampadde ssente mumulabye nti ye simumanyi naye ayinza okuba ayitandabangako naye alabika mbadde mu maka ge twazijukira ne mukulu n'abakooba yaliwo ndi mu maka ge wakati agandi seeka oli wange njogera nga ninga ali mu kisenge kye lwaki nti buli byenjogera kati waliyo n'ababiwulidde nga byabatuukako dda ng'okitegedde nti abakazi we batuuse kati siyinza kukutegeeza naye tuli ku buzibu maama ali waka gy'owasizza apulaningira muwala we nga ne taata tamanyi kuba taata yali adde nagisi kati ye maama ali fresh ono taata munagisifu kati maama apanga ne muwala we ali mu bufumbo addukeyo musanvu yasudde yagenze agenze South Africa kati yakyalina entobo ekola ssente akyalina entobo ekola ssente aweddeko tannakimanya omanyi omukazi taggwako amabeere agenda gateeka ku nankani gonna galinga sapatu abaana abato bali eri beetunda bato nga naawe oleeta sapatu zo South Africa wali emirimu olwo bamupangidde ntigende South tusomeyo nanka n'ebintu bya nnaku nogaa nti kale tetunakyakomuwashe tegunnawe omukazi yayiseemu ate neekataliyo ebyo ate si bipya ebyo byetusiibamu buli kadde byetusiibamu kakati omaze okunda ogaaloga enagisi njiridde ate ondiisizza enagisi ogikozesezza bubi ate ndaludde bulaluzi ate kati awusigala ogwendaba mulimu enagisi ennungi
ng'oli agikozesezza bubi n'agisobya ate mwana wattu ekujjako n'agikuliisizza ate neekulagaani eyo simbi mulye owulidde eyo girye naye akawuliremu ayagadde atereeze ekikye ate n'ekikolo n'akisobya ate ate gw'owuguse awo sigala ogwogira ki naye akakombeko asinnu bisinni oyagadde okunfaafaaganya ate gw'olufaafaanganiddemu enagisi neekulaga hawu sigalo nga yekka gw'olaba eyo mugirye simbi nnyo eyo tekuleka ng'oli muwulu abakyala bwe bawandikako ekitabo ate kuva dda si kati tusoose kuwa yusufu yaliwo jjo mulimu abakyala allah bwe yagaa nti abo mubasomeeko bo baafuna dda red card bamumuliro naye nga tebakannabbi n'agamba mukyala luuti ne mukazi wa nuuhu abo bo temubangamu akakunkuna abo bamumuliro wadde nga baali mu maka g'abannabbi kanata tahta abdaini min ibadina baali mu maka g'abaddu baffe abalongoofu first class be tusaba okubanga bo naye nga balina abakazi ewaka bombi bakazi baabwe bamumuliro oba osaaga allah yanyiiga bw'otaga nze ndi mukaseeka nga ndi mukaseeka ng'ondise nagisi obulamu bwabwe bukolagana nagisi illa man rahima allah naye tulituuka tutya mu maaso ga allah nga buli mukazi yalina enagisi gye yaliisa bba maama mwesabireko munywerere nnyo ku istighfaaru simanyi oba tebalidde bannange zino enkoko ze mutuliisa nga tuzze ku mbaga zino enagisi ebeera omwensi ate bakuwa namba kuba bakuwa olufiififi oyinza ekifo ekiwa omulala baagala ogiringa yonna erunye bwe bulamu bwe tuwanga okufunamu omufirika okanaka abafirika tuli mabega bye tulidde byo tulina maaso bye tulidde twali baddemu akategeera obulamu bwonna buyimiridde ku ddogo wane waffe bwonna ayagala ebyobufuzi bw'atagendako mu ddogo ayitawo ayagala munne gwavuganya naye afwe gwe naafi singa obadde ovuganya naye gayira nga muli ku bwa imaamu ne bakubika nti gayira yafudde owulya bulungi oba bubi alhamdulillah abatuletera ebyobufuzi ebyobululu owoza n'opozi tufiiriddwa nnyo naye ng'engoma eri munda mu kifuba naye maama muliisiza bakadde baffe kanyale era ono senga bw'ajja ewaka n'amugamba mwana wange bitambula bitya twali badde musajja naye asaalasaala nnyo ndi yagala tukendeze kuswala kati nerikendeza kulaaka baba nalyo maama abeera mutaalimu sikankata yabasiriwaliza eyo nagambye nja kumugjayo naye nga n'abasajja bagezi bamanyi okwekweka mutaalimu bali mutaalimu etali yange endala kati webaddayo eka bagambe nga kati mukomawo olwomukaaga ne sande neeti tubadde wasekankata ze so nga naye newange taliyo alinga omukazi oli tali waabwe alina gyali omugole waffe neseeka yesalirasalira ku magezi neyekweka mu ddalasa naye nga alina we yeewogomye ali ku nnika yalwa 65 kakati katulabe ku bakazi abayise wano nga bantu muwase munagiwona eno enagisi etambulanga covid agambye nze teri ate kinnuma kuba maama bano teri kinnuma bira byonna enagisi mwali tuliisizza allah ajja tutaasa oyinza ogisomera adhikaari neetakola neesaabulukuka naye okuzaala omwana ewaka atali wange n'olinda nfwe oyogere gye wamuzaala nga buli lunaku tubadde naawe emyaka 4
5 noyogera amazima الآن حصحص الحق musajja afudde la hawla wala quwwata illa billah ate ebyo wallahi tubibeeramu nnyo ate nno omusajja oli owookubiri kazaala mwana baba balina netiwaaka ne maama w'omwana naye nga batya haji bamanyi bombi n'omwana waabwe era bakimanyi nti waabwe naye baga tukyagera tutya okutuusa Yusufu lwaliva mu kkomera n'ateekawo akakwakulizo nti nze okubuulira abakazi bamala kwogera nnyini bakazi yayogera nga tayogera ku wange namula wabula bakazi bonna kyeyavaaga nti mubawasiza nti ye mukole bino wammanga bwe tumala okuwasa abakazi babatulagira tuli balina amateeka wakarna fi buyuti kunna omukazi owasiza gayira nti wakarna bakazi mmwe mukkalire wakarna kigambo kya Luganda wakarna mukkalire okukkalira omanyi tekitegeeza kitegeeza otuula n'okkalira wakarna fi buyutikunna abakazi nga mubawasizza abamanyi yakugamba amanyi amasannyalaze yakubuulira obuzito bwago kakati omukazi amumanyi yakugamba wakarna fi buyutikunna abakazi mukkalire mayumba gammwe bw'ofumbirwa kalira gyayakkalidde ali Dubai ogenda omubuuza gwe okola ogenda kumala emyaka emeka eno ebiri oli mufumbo nti ye webale bakugamba kukkalira mu maka ate oli okkalidde mugabawalabu abawarabu babafuga eri bakkalira mugabawarabu naye baali babagambye kukkalira mugano gayira gayina sibe kiri ye sente ziri wakaga omukazi ng'ali waka oyinzimanyi obungi zakola maama okulabirira obulabiriza abaana bula kubafa abasajja ffe twali azamaanyi abakazi okulabirira obulabiriza abaana baawe abadde asaanayo omwezi emitwalo ng'ebiri yayagala okufuna eri wakarna fi buyuti kunna abakazi abaana abaamu abo bowulira tunyumya bali kuloole naye bafumbo bagenda kusula mu katale kankya kati nawulidde bamu basula ne baba wadde n'obutimba bw'ensiri basula mu butale bikiri babagamba kuwera mu maka bali mu butale kati bwe babazuukuka abo mu butale ono musaamya ono mugisu ono mukazi yabalimu basuze mu katale batunda kiro awo tewaliwo omwana tomulengedde kamada tazze nga wowo naye nga bamugye mu katale ate gw'osulawo abasajja basula baka bakuuma tivi baleka ezibba abakazi basula mu butale baliite emmere tebyakutugoza obanyeeko tebyagoza obanye mama naye tukyasobola obikuŋŋaanya era basanyufu tusanyuka omulembe guno gwatujja emmanju gye bagamba eno Allah gye yali abagambye okukkalira aga nti baatujja emmanju ate bwe baatuuka mu lujja tebaaweta komawo baagenda bugenzi waliwo anaaba ente bwemala okutula ekigo ayinza okudda eyingire kaakati bwe bamaze okutuula mu saluuni olwo gwe basiba enviiri akyali waggayira ono amusiba ye yatolontoka yewuwe yezimbira kuba yezimbira akezimbira tekaba kaki tekaba kato kati kyava agamba simanyi oli mufumbo nnyabo ndaba esente zompa kalinga bakuwadde empe teziwera namugamba nenzindi emufumbo nkyali wakanise saagala kusiba abafumbo balamuza nnyo musajja akuwa emitwalo 2 zitegereka kati kufigayo za mitwalo 5 amuwa nasuya addiinu nasuya
mpozi olwapaala ate kati mwe abavubuka omunsingawo benkuta okunyumyawo tetujja kusoma katusomera hadiisi emu olire omukazi ono an ibuni abbasi eva ku ibuni abbasi an juwairiya eva ku juwairiya anna nabiya sallallahu alaihi wasallam lumunabbi kharaja min indiha bukratan kumaca kumaliiri yava mu maka ga mukyala juwairiya gwe twakazaako ya juwairiya hina salla subha ng'amaze mu kiseera amaze okusaala ki yasula wa joweeriya ekisanga ekyali kya joweeriya mu kusala subuhi n'agenda wahiya fi masjidiha joweeriya baamuleka mu muzikiti gwe ogwawaka kitegeeza nti omukazi aba n'omuzikiti gwe kubanga ejjama n'ejjuma ku mukazi teri farava ewaka waabaawo n'omuki asobole okubeera ng'asaala alina obuvunaanyizibwa obumumalawo anaagenda okuva ku jjuma omwana yeebaze kati aleke omwana agende mu jjama eyasuli yazuhuri yamagaribi yalina okubeerawo omwana mulwadde omwana akoze ati ono teyalidde ono tagize n'essaawa y'okusaala banzibe ng'ono yeebase kaakati yamuleka mu muzikiti gwe ng'ali ku ibaada ze mukyala wa nabbi ali ku ibaada ze ono subu yagimaze naye agenze ku bibye summa bwayitawo ebbanga raja nabbi n'akomawo baada an adha ng'amaze okusaala eyakalasa mayanzi duha nabbi amaze okusaala duha wesaawa 3 addeeka bwaddeeka wahiya jalisatun yamusanga omukazi akyatudde ku ssaawa 4 yamaze subuyi akyatudde bwe yakoze eki yali akola kyoyolooza ali kwazikaaya faqala nabbi bana amugamba mazilti okyali ala lhaali ku mbeera allati faraktuki alaiha gye nakuleseeko neŋŋenda mukazi wattu nga zikirizi naakutta okyali ku zikiri mukazi wattu qala ati mukazi nabwa naam obedda ndi ku zikiri kagendera nti nze ŋŋenze nensimba kalitunsi nenjasa enku nenkola ntya okyali ku zikali nti ye qala nabiyu saa sallama nabbi namugamba lakad qultu badaki 4 kalimatin 3 marratin njogedde wenviiridde wano wenkulekedde njogedde ebigambo 4 emirundi 3 law wuzinat bima qulti mundhu lyaumi lawazanatuhunna singa oyogedde ebigambo byenjogedde ebine emirundi 3 ne bapimya ebibyo byokubidde essaawa 4 ebyange byali sinze ebibyobuzito okitegedde kyamugambye alinga yagala omugamba nti teweemenyanga nnyo waliwo shooti kaati nga ya ddakiika budakiika bweti dakiika 2-3-4 nga ne bw'oba osiibye oyogera tosobola kunsinga buzito teri yatayagala shooti kaati namugamba nti mwami bwombuulira ebigambo bye bino subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati riwaya endala egamba hadisi zajja na hadisi ega subhanallahi adada khalqihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi midada kalimati eyo riwaya nayo nga wali yakyogera omulundi gumu subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati mutera okuwulira aliza okumakyala kutandika okusoma tugisoma edduwa eyo
lwaki tukiddingana abawuliriza nabo bagiddiŋŋane kubanga erimu shortcut ddagala ddene ezitowa obuzito obutenkanika gwamaze essaawa ng'okyalina zikaali endala etegeeza ti subhanallahi wa bihamdihi ebigambo ebyo bikulu nnyo allah abyagalira byebitandise wano nti allah atenderezebwe ate era yeebazibwe so n'erinnya lye litukuzibwe tulijjeko enziro yonna eyali likyafuwazza adada khalqihi twogere ekigambo ekyo subhanallah wa bihamdihi allah yeebazibwe atenderezebwe atukuzibwe erinnya lye tulitukuze tulijjeko enziro emirundi egyenkana ebitonde by'obungi adada khalqihi atenderezebwa olutenderezebwa yeebazibwa olwebazibwa erinnya lye litukuzibwa olutukuzibwa emirundi emeka egyenkana ebitonde bye byonna nga mwotwalidde ettaka n'enfuufu omusenyu ebyennyanja ebiwuka byonna atenderezebwa obufukunya bw'emiwendo subhanallah yogerebweko subhanallah yogerebweko wa bihamdihi mirundi emeka egyenkana ebitonde by'obungi ebiramu n'ebyafa ebiriwo n'ebiribaawo kigambo kirina mmere wano ewaka omuntu waaba ayagala okwebaza nga yasanyuse agala mwana wange weebale mukama nsaba akunsasulire empeereza enkana obugulu bw'eggongolo olwo aba amaze eyo akumaliddeyo omuwendo kaakati ono naye yeepikira omuwendo allah atenderezebwe erinnya lye litukuzibwe yeebazibwe muwendo ogwenkanankana ebitonde bye ebiriwo n'ebyaliwo n'ebiribaawo oba okutegedde warida nafsihi n'okusiima atenderezebwe olutenderezebwa olwenkana okusiima kw'omutima gwe kubanga allah asiima ate okusiima kwe kungi nnyo radiyallahu anhu waradu anhu allah atenderezebwe zinata arshihi obuzito obwenkana arushi ye arushi ezitowa kilomita kyekitonde mu bitonde ekisinga obunene ebitonde byonna batugamba abasomi abamanyi ti allah bwe yali atonda ayina ekitonde ekiyitibwa kurusi mumanyi ayatul kurusi kitonde kiri waggulu bakiyita lukurusi naye allah aga nti wasaa kurusiyuhu samawati wal ardi nti kurusiyiye eyo kitonde kya allah akikolerako emirimu gye oba okutegedde masalan njaga kuwabwa ekifaananyi walillahi masalu l ala allah tasobola kumukubirako kifaananyi nekituukirira ogezaako bugeza kangeze nti masala otudde ku ntebe notereera naye ku ntebe olina emmeeza ate okuokolera ki emirimu gyo oba tutegedde nti allah ayina kankugereze nti ayina emmeeza wakolera ki emirimu gye emmeeza eyo wasaafu samawati wal ardi obugazi bwayo yalira eggulu 7 neziggwayo eggulu esooka n'ogattako eyokubiri n'ogattako mpaka 7 teekako n'ensi esigala tebunye ekifaananyi kinjagala okukusemereza okifunye nti emmeeza kwateeka fayiro ze addukanye emirimu gye obugazi bwayo esinga eggulu 7 oyalirako erisooka n'eryokubiri nga bwe yalira emikeeka mu muzikiti nkusembereza okutegeera kurusi ayatul kurusi kyovula tezannya era bwe yali ekikayakka enzika eri special wasa allah naga nti awamu n'ekyo wala yauduhu hifizuhuma eyo ku arshi gyali
ate ku mmeeza wano waakolera emirimu emmeeza eno okuli lipoota gayira yakubye munne naafa yakubye munne we bakolera emirimu waakolera emirimu egyo oyaliire ku 7 ne ziggwayo n'oteekako n'ensi neggwayo wasa ng'ate ye ekyabanja okujalirako akaveera byojalirako biwedde ye ekyabanja eyo ye kurusi gezaako okusembeza obwongo bwo ofune mubaka obw'omuggulu ate entebe kwatudde arrahman ala al arshi istawa ye kennyini atudde kuki ku arshi naye ku kurusi akolirako emiti kakati arshi yenkana waki ekitonde kikyasinza obunene bakugamba nti woddira kurusi eyo giwawulidde emmeeza oyagala ogikompeyalinga ki ogigeraageranye n'entebe kwatudde obanga addidde ekinusu n'okisuula mu ddungu boddira kurusi n'ogireeta ogituuza ku atu kurusi gyenasoose okusoka gireeta ogituuze ku ki obanga atuuziza ekinusu mu ddungu otegedde obunene bwayo kati yo gye bakugamba nti atenderezebwa obuzito obwenkana arushi eyo okitegedde maama maama akifunye bulungi gayira kimanyi oba okifunyeka maama kyava mugaa nti nze nyina ebigambo bw'obyogera bisinga zikaali zonna zosiza oyogera zosibyoyogera gye allah atenderezebwe bwe kibanga tukipima mu obuzito obwenkana arushi eyo yeetikkiddwa bamalayika 4 nga bw'obeera n'entebe ng'eriko emiki amagulu 4 bye bagisitudde naye olw'obuzito bw'olunaku lw'ekiyama ekirikankanya ensi iza zuzilat al ardu zilzala wanshaqat as-samaa agenda kwongerako ku bamalayika abanywe abasitula entebe wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawmaidin samaniya kuolwo bagejja kuba 8 simanyi kiro zoyinza kubala mu arusi eyo naye allah agenda ekiro muzireke wabula kuyogera obuzito bwaki bwa arushi nti atenderezebwe nga ddala mu butuufu olutenderezebwa lwatenderezebwa singa tubadde kupima mu bintu bya kiro twagala atenderezebwe kiro ezenkana obuzito bwa arushi ye wa midada kalimatihi atenderezebwe obungi obwenkana bwina awandiika ki ebigambo bye bwina awandiika ebigambo bya allah omumanyi jukula mu surati Luqman olabe aya ya 27 olabe bwina awandiika ebigambo bya allah ate ye yenkana wa oba okutegedde allah yatugamba ku bigambo bye agambye atyawo nti walau anna ayagala okulaga walau anna ma fil ardi nti singa mu nsi muno buli ekirimu ekiyitibwa minshajara buli ekiri nga tebannatema obumu obusala emiti nga tebunnajja ng'ebibira bikyalinga bwe byali mabiranga bwe yali endabika eri ku mirembe giri na buli yonna ku nsi kuno awali omuti nga nejjekongo wawa amerika ogitaddeko n'agamba nti singa buli muti oguli ku nsi kuno nga si musaleko badde omutemeko enkonyogo ekuba empafu aklaamu nga mwasalamu emiti gyonna mwagisalamu bukalaamu ayogerera ku lulimi olwaliwo olwawandisanga obuti obusongole n'ebyoya by'enkoko nga bakoza mu bwino ne bawakalaki akati kaagandi bakayitanga kafumu kisinga ddala mu butuufu emiti egiri ku nsi tufunye ababazzi b'omulembe buli muti ne bagusalamu akakalaamu nga bagenda kukoza nga bawandiika jjukira nti akakalaamu ako okasongola ne kagira ki n'okoza n'okola ki lwe lulimi lwayogereramu nti singa emiti gyonna mwagikolamu ekkalaamu egiri ku nsi walbaharu nga tulina ennyanja kiri mulaala ocean ng'egenda kukozesebwa ngaaki bwino emiti tugisazeemu obukalaamu
emivule mahogani olwatembe ebibira n'ebibira byonna bibiri mu nsi nga tekuli kikwateko nga Allah bye yabisimba tusazeemu bukalaamu buti kyokka nga tulinawo oguyanja gukiri mulaala Indian Ocean nga ye bwino n'ennyanja eyo n'ekalira ne tuleetayo ennyanja endala 7 ne ziyamba kweno ekalidde oluziri ennyanja 8 ma nafidati kalimatullah ebigambo bya Allah ennyanja zaali kalidde zonna n'emiti ne giggwawo ng'ebigambo bisaaliwo maama otegedde ebyo tezisinga obugulu bw'eggongolo kyaga nti atenderezebwe midaada kalimaate okusinga ku bwino owa oceans 8 awandiika ebigambo bye ate ne zikalira oceans ne ziggwawo Indian Ocean, Atlantic Ocean, World Ocean, Ocean 8 ne zikalira ng'ebigambo bikyaliwo nga n'emiti giweddewo naye nga kusiwansaano ku mazzi Allah akyawandiika kibagamba omukazi nti wootudde tuula okkalira oyogere ebigambo bino emirundi 3 bijja kusinga byokalakalana nabyo zekaviira nze mbyogedde emirundi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi ekigambo subhanallah wa bihamdihi gwatasobola kukyogera buli lunaku okumanya Allah akyagala nnyo kalimatani bigambo bibiri khafifatani biwewuka ala lisani ku lulimi habibatani byagalwa nnyo ila rahmani mirundi emeka gyegino thaqilatani fil mizani bijja kuzitowa subhanallahi wa bihamdihi ebigambo ebyo bibiri bwe biti saba Allah bakikubaleko nti omusabidde atenderezebwe ayebazibwe erinnya lye litukuzibwe emuwendo ogwenkana ebitonde byalina omuwendo ogwenkana okusiima kwe omuwendo ogwenkana obuzito bwa arushi ye n'ennyanja 8 eza ocean kiri mulaala amazzi agalimu n'agasingawooko ocean zatatubulira endala kubanga yagambye bwina awandiika ebigambo bye ekigambo ekyo kimwogerweko kwenkana bwino oyo awandiika ebigambo bye gwatubbiddeko nti emiti gyonna bwe tugikolamu ekkalaamu amayanja amanene kiri mulaala ne gabeera si bwino gonna gakaliranga ebigambo tuli nti akawandikako pages nga 2 anti bw'osubweddwa eyo okugisoma bw'osubweddwa kinene kubanga obanga asomye emirundi eyo yonna egyenkana obuzito bw'ebintu ebyo kati eyo yali shortcut mu kitabo kya musirimu wano ogisome ku makya ogisome olweggulo emirundi 3 bakuwandiikeko obufukunya bw'emirundi egyo gwe gy'osabye Allah gimwogerweko bagikubalako nti gw'ogikoze kubanga gw'otanudde okutanula ekintu okukolebwa oba okoze oba okutegedde subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ekyo kyensobodde okunnyonnyola naye simanyi oba mubitegedde nsaba Allah edduwa eyo balina obusobozi nga muli baana bato mugikwate okuŋŋaanya otya abasiraamu banno nga bali ku lumbe ne bavaawo nga tebalina kye basomye sorry nafe am sorry abantu ne bakuŋŋaana ekiro kiramba baavudde Masaka ebutambala eggomba bazze buzzi wabulawo sheekha aga nti abange nti nze ndi wakiro kwa zikaari ekibi tekibulwako kalungi ti abaagala zikiri eno mujje subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati sigisoma nti kiki mujje tugiddemu ffenna wano emirundi 10 obudde tubulina obwekiro nga kyenjagala muti omuntu ave wano ng'agize eki tuveewo nga tulina kye tugize la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadakatin aw
marufin kati ndi ku maarufu tukuŋŋaanye ow'eggomba ze n'ow'ejindya ze obutalejja wegendi nkoma nsimbi mbizinnya naawe mbizinnya bateekemu kasi ababeera basiraamu ziri haramu ekyalo kikibiina ekirimu abantu abalungi ogende bannange subhanallah wabihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati allah tetuyinza kumubalira nti atenderezebwa ebigambo subhanallah wabihamdihi tetuyinza kumugamba ati atenderezebwa obugulu obwenkana obw'eggongolo eggongolo ate twayitawo kati allah tumutadde adada khalqihi atenderezebwa omuwendo ogwenkana obungi bwaki ebitonde bye waridha nafsihi okusiima kuli ku mwoyo gwe wa midada kalimatihi obuzinata arshihi byonna byetwogedde allah atenderezebwa obufukunya bw'emirundi egyo babukuwandiikeko nti gwe ofuuse ensonga buli anakyogera ofuna ekyo kizibu nnyo ddala mu butuufu awo wensinziira bye biruma abayaayi nga nze omu ku bayaayi alumwa lwa nsonga ki nti n'obeera n'abaana emyaka 7 babakuwadde obasomesa eddiini nebabulayo omwana avayo yadde benti kiki nti babasomesa luwarabu arnabu kamyu bakaratu ntenkazi sawuru entennume shajaratu omuti si be bakusomesanga bintu muwala tewabisomako kati wafunamu ki kati bintu omwogera diggwe wafunamu ki bintu rajulu musajja omutwalawa la yusminu wala yukuni minjo sikugambe ekyo biyiga daba ate kino kyebakusubya wali badde kati ogenda mu myaka 4 wali badde nga buli lwomala okusaala okyogera ku makya n'olweggulo emirundi gy'esatu wenkanoone yajja n'eshajaratu fiflu baby abaana ne bamala lesoni namba eddakiika 4 naye mbuuza mu lesoni ezisomesebwa abaana ku masomero gaffe nga nange gendi gyennoonye ekyokulya mulimu lesoni gye bayita azikaari oba kale mulimu ka topiki ka azikaari bweoba okola lesoni pulaani yo mulimu yonna ey'omwaka oba ey'ettaamu mulimu nti abaana bano basoma bakulu bava ku senti 4 ne bajja wano okusoma ku ddiini ekigendererwa kyaffe si baseeka genda madiina bakomewo oba embaali nga basomye busiraamu wabula baseeka abazze okuwunyako ku lusu lw'obusiraamu obawadde nti sajaratu muti toyina njawulo n'omukazi agambye 3 muti bebi mwana omuto akisimbazi banana matoke kapu chikopo dramu ngoma jirika tubasomesa akisimbazi fishi kyenyanja ngalo muwala unokati akana kaize luzungu kakisimbazi akisimbazi kasomese subhanallah bihamdi adada khalqi warida nafsi fazinata arshi wallahi kijja kagasanga kazadde kijja kagasanga kajjajja kijja kagasa ku akhira wa fi dunya kapuchikopo osasudde miliyoni namba akana kagenda kabitegeera kwa kayina mu akisimbazi efiisi kyenyanja ya ala nesajatu apa kuzebera jayimba akisimbazi bana ava abwali agenda kusoma ddiini madamu amutaddemu akisimbazi mukipande tekuliko kiriko subhanallah wa bihamdi ono mwana ne bw'atabeera esseeka ne bw'anaabeera sseeka ne munsi ne bw'ataasoma ebiki olwarabu lumulemye naye adduse ne zikiri ye ejja mumuyamba ku makya emuyamba olweggulo ku duniya ne ku akhira agifunemu uno omubaka sallallahu alaihi wasallam asanga mukazi waatudde ali mu azikaari amenyeka amuganze njogedde ebigambo 4 emirundi 3 nenkola byonna naye tubimanyi bibyo naye buuza abaana abasofa gye basoma eddiini nti jangu oli mukyakumeka nti kyamukaaga tuula wano yogerayo zikiri 4 nkuwa emitwalo 4 buli zikiri njigula mutwalo sente zo weziri ziizo gwe zikiri gyomala gojjawo omutwalo
kuliko obukadde musanvu ate n'ofundako ne bamuzeeyi baffe omwana yasitukanga n'asoma Buruda Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairu khalqillahi kullihim zalamtu sunnata man ahya dhalama ila adishtaka dikatama gumurra min alwara muzeeyi imani nenyaka salla ala nabi nasituka nakuteekamu bibatukolanga bebatuzangamu amaanyi okusoma eddiini nasituka nakuteeka 10 mu nsawo ate ng'ayimiridde yenna ajazabisa amasanyalaze gamufye n'agaana owange enkyajja genda asomedde ffe eddiini okugisoma twagisomera ku ebyo mu nkyamu mwe mubayi ate wallahi byonna bye baatusomesa tebyali bifo wabula mwalimu kapasentegi katono ate nga mu budde obwo tekaali kafu kuba twali tetumanyi kifuna kiramu sanitayiza ali kannajja masiki ziriwo olidde zino masiki zizze kati kunaabanga lugwijje kati basiraamu bye baana abantu bwe busiraamu bwe baatuleetera era bazadde baffe ne batutwalayo ne tubusoba obwo obwaliwo ng'era baagala tubeerenga bwo pozi tugenda okibuukamu kati ate bwe twagambe zeyi tukibuuseemu mugire tulongooseemu ngote nti ate muyinza okubuuka mu kintu kyaffe era na kino kyaffe kufuuyirako sanitayiza kujja mubuuka naye ekintu kiramu kufuuyira mubuuka kirimu obuntu bubiri bwokka mawuledi nalumbe byo byokka tubite tukyali ffenna 98% tuli naawe buno bubiri tubugire ate bukulu nnyo nti inshallah sikwagala kuta sikuteera ddala tetwagala ogende nako eri Allah kajja kuleetera obuzibu tekayisikawo kulondi bulooka mulimu enjaga bajja kukukwata nga tobadde ebintu bitambula bulungi tobimaliramu bino biseera bijja kukwasa kulondi bulooka gyetulaga nti ekyobulanzi olwesiba muzeyi nze sibanenyanyo bambi osajja baabaguza ekintu ate wallahi ne bakyagala ate ekyamwe temukyagadde mukitaddemu akisimbazzi mwana ali mu P7 talina yadde zikiri tasobola kusaalira maama we nga yafudde tayawula bamairi za taata na za maama ali mu P7 omwana waffe okusoma eddiini tumwagala tagenda kubeera seeka agenda kukoma mu kya 6 agenda kukoma mu kya 7 adduka agenda akole asuubule kasooli omwana we bw'afa nga amanyi omunaaza n'okumusaalira n'okumuziika bw'atuula ku musaalo ku makya amaze okusaala amanyi zikiri kyez'okumakya zikiri ez'olweggulu zikiri yiino bigambo 4 naye nga kigambo kimu kyotottola subhanallahi wa bihamdihi kyekyokka kyoyagala Allah kimwogerweko emirundi egyenkana ebitonde bye kimwogerebweko emirundi nga ne bamalayika bakisoma ate naawe mwoli era nabbi sallallahu mu hadisi gye twasoma eri Matayo mwagala mbayigirizeeyo ekigambo nga kisomwa bamalayika nga nammwe mugenda kukisoma olowooza yabagamba kigambo yabagamba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ekigambo ekyo tetwategeera bunene bwakyo so nga bamuzeeyi baffe wanedda bakikozesanga hadisi giwuli ino twagisoma juzi yali Abi Dharr yogera mu kitabu kya Imam Musa fadlu subhanallahi wa bihamdihi obukulu bw'ekigambo ekyo agamba wano suila Abu Dharr atumiza ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila yabuzibwa ayyul kalami afdal kigambo kimu byogerwa ku nsi yonna ekikuttaakati ekisinga binewayo qala nagamba nti masfafa Allahu limalaikatihi au liibadihi ekigambo Allah kyeyalonderawo bamalayika be bakyogere n'abaddu be oba abaddu be bonna yali abagaza kigambo ki subhanallahi wa bihamdihi wallahi hadisi bigambo subhanallahi ki
muhadisi eddakira ya imam muslim topikiyemu egamba nabbi agambira ya abi dharri qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka abu zar yagala nkubuulire bi ahabbi alkalami ila allah ekigambo ekikyasinza okuba ekiganza eri allah ng'akyagala nnyo kultu ne mugamba ya rasulallah akhbirni nembuulira bi ahabbi alkalami ila allah ekiganza eri allah kyasinza okwagala qala n'agamba inna ahabba alkalami ila allahi nkukakasa ekigambo ekiganza ekisinga okwagalibwa allah subhanallahi wa bihamdihi omwana waava atya gyavudde nti asoma ddiini nga tamanyi kigambo ekyo fe bamuzeeyi baffe ekigambo ekyo bakitusomesanga mu ramadan subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim notuzajja buzannyi kati fe tulina kuleeta paasi tujjemu amavuunya naye ngaekintu kyekiikyo tetulina njawulo ne bamuzeeyi okugjako okubaga ni mukifuuyiremu kikasanitayiza kife covid afe naye ngaekigambo kiramu subhanallahi wa bihamdihi teyiyo omuntu alina myaka gyange nga yasaala ku ttaraweehe eyaba muzeeyi okugjako nga buli lunaku kyasomwanga ekigambo ekyo oba okutegedde kujjako nga abasiraamu kabukugu bali abasiraamu si obukulu naye obanga ali musiraamu okuva mu buto ng'osaala ettaraweeya ne bajjajjaabo wallahi bakisomwanga lwaki kubanga omwezi gwa ramadaani bakimanyanga emiryango gy'ejjana gigguddwa egy'omuliro gisibiddwa ate mutulinamu ekiro bamalayika bagenda kujja okubanga kiganza eri bamalayika bakyogera basange nga naffe lwe banajja tanazzalu lmalaikatu bamalayika lwe banakka warruuhu nga ne jibuliru fiiha ali mwali nga bawulira kye twogera mu taraweehe ekiro kino nabo mu ggulu kye boogera tugenda okwetaba nabo mu nkuuka y'emu oti tutegedde ne bwe naasula nga njogera abaana baffe bekiba ku ssomero ng'ebyo bigambo tebabisoma bwe ng'omuzadde ng'oyagala omwana wo kimuyigirize mukazi wo kimuyigirize ono agenda okudduka agenda edubayi anaawulira kimuyigirize mugaye subhanallahi wa bihamdihi zikiri eyo ebeere mu maka gammwe zikiri ebeere ku ssomero oba ebeera ku pareedi ng'abaana baddayo eka oba ebeera ku pareedi ng'abaana bagenda okuyingira mu kibiina emala eddakiika mmeka niye babeera ku pareedi ne bayimba oluyimba lw'eggwanga ne babeera ku pareedi ne bayimba olwa buganda la yusminu wala yughni min juu kale sigane yongerezaako nakano zikiri yaffe eyingira mu kibiina nga gwe ekigendererwa kyo buli ali ku ssomero agikole ki eri mugasa ng'avudde ku ssomero oba ali baayiseemu babiri babiganye ng'ali mu bulooka zeeyo ng'amanyi obukulu bw'ekigambo avudde mu nsi ng'alinamu zikiri onabbi agisomesa mukazi we ng'ategeeza nti naffe bwe twalikoze so nga ne maama oli yalina zikirize yali agira ki jowairi yalina zikirize yamugaa nti ezo zigijja kumenya n'obudde zitwala bungi yita wano subhanallahi wa bihamdihi kyogerebwe obuzito obwenkana buti kyogerebwe muwendo ogwenkana bwegiti kyogerebwe kubanga mu ggulu kiganzi mu nsi kiganzi subhanallahi wa bihamdihi kyaddakiika mmeka abaana okukyogera ku pareedi ne bayingira mu kibiina aina tadhabun in huwa illa subhanaka allahumma wabihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.